akati kyembaddeko kyeki sembeza ebirowoozo byo oleme kwekalubiriza mu lulimi Luwarabu. Mu lulimi Oluganda Allah ajja kuwulira. Ntegerekise leka kwekalubiriza mu Luwarabu ng'ekizibu kye kikuluma ennyo osula mu muzigo n'otuka okusaba Allah n'osooka n'osirika. Muzigo baguyita batya? Okuguvaamu bakyogera batya? Oyagala poloti togaye bagyogera batya? Oyagala mmotoka nekulema okwatula notandika n'oggeza Allah 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 pikipiki. La kyogere mu Luganda ti ai Allah nina obwetaavu, nina abaana basula bubi, nga ziyiriza ai Allah mu byensula, ampa obusobozi obugula poloti. Ntegerekise ate Allah oba omusawo tomuteekako obukwakulizo mule poloti 5 ku 10. Saba Allah osobola n'oggula yika. Ntegerekise ihdaaru alqalb, okusembeza ebiki kwoyo Allah gw'osaba. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ud'u Allaha, mumusabenga Allah wa antum muqinuna bil ijaba, nga mukikakasiza ddala kyagenda kubaanukula. So sigezesa wiiki eno yonna kamusabe ndabe bw'atakuwa omuvunaane obiveeko, kubanga ne mu kusaba Allah ne bw'aba takwanukudde olinamu empeera. Ne bw'aba takwanukudde ky'osabye, ekyo ky'osabye asobola okukyusizaamu ekiki ekirala, ate nga kyekisinga obuki obulungi. Kyobola bimbanga musabira baganda bammwe edduwa, mubagambe ng'edduwa esinga obulungi Allah akuwe ekisinga obulungi, so si kyoyagala. Twagala ebintu naye nga si birungi gye tuli. Mugende nti Allah akuwe ekisinga. Allah yasinga okumanya biki ebirungi gye tuli. Kati omuddu musabire omugende nti Allah akuwe ekirungi gy'oli. Olwo omusiraamu lumu yansabirako edduwa, ali sigiwulirangako naye ng'eri mu Luganda, anga nti Sheikh Allah akuwa amaanyi agakola halali, akumma amaanyi agakola haramu. Naye ndowooza yandabye ku haramu yenna, naye nga dduwa nnungi erimu ebigambo biki, naye engeri gye yagisengekamu nga mu butuufu eviira ddala ku ntobo ya muki omutima. Ntegerekese basiraamu, okusembeza ebirowoozo ogenda okusaba Allah kikulu. Allah yogera naye ng'olinga amulaba,